ku lw'abakulembeze bonna naddala olwa mukwano gwaffe omubaka ali wano Honorable Nambooze munzikirize era mbasabe tuweeyo kontrakiti eno ffenna abasatu ng'abakulembeze b'abantu bano Honorable Nambooze, Meeya, nange ne RDC anaagirabirira buli lunaku. Saawa eno the only ideology we must have is serve the humanity. Ebisigadde we shall reach there. Era I'm very grateful. The project eno is a landmark and a message to all of us. Ngetugamba buli omu akola omulimu gwe and God will reward us all. Kati bwe tuba tukola omulimu gwe buli omu anyweza akafooke. These two projects ezimala. No, we still have many roads to do. Era I want to ask you, the leaders of Mukono municipality, we want the Chiwanga Buto Road. Erulo ndwagala as soon as next financial year. Njagala oluguudo lunene Kawololo yena Kawololo. Nabbale Kome olwo nalwo tulwagala. Simanyi Kame. Then ne lwalo n'oluguudo lwange lwemanyi olulungi Bajjo Nyenje. Nalwo tulwagala ne Nabuti Luguju. So that is the assignment I want to leave you with. Bino biwedde the first two projects, Mr. Lot 2 and Lot 3. Mr. Mayor, that is done. Sagana kuddamu kubiwulira. Kati so Mukono mutusooseeyo mukole waggulu mukole nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.